Abakubwa akamyufu ka NRM ekiboga baweze nga bwe batakkiriza kusiba kira lya byabufuzi bakomawo. Okuwunzika ng'alangiridde omuntu ayitibwa Lule Elia Eric gwe twavuganya naye nga teteyawangula kalulu wano. Omubaka wa Kiboga West Mutumba Abdul agamba ajja kubwa Namunigina kuba Elia Lule yamubba ne yeewogoma ne mukati. Lule enzibe ebbaasi ya Lule enzibe olw'ensonga eyo bannakiboga tubasaba mutwegatteko tutambule wamu tumule Kiboga yaffe ffenna akabonero kaffe mmeeza basibule banyamu. Mutumba alaze byazze akolera Kiboga District ng'agisakira era abalonzi be bamwegayirira buli kiseera akomewo. Okuggusa ebyo bye twatandikako ekiwulira ssebo bingi bye tubadde tutandiseeko wano tulina skilling center ofiisi yaffe Kiboga kati giweze emyaka 3 kukya tuva mu COVID tutendeka abaana ebyemikono. Biankwanga Francis akuyita mu kusaba kwa Independence Night 2025 nga 26 Septemba e Kololo.